Sabiti ewedde Pulezidenti Yoweri Museveni yategeeza nti Lord Mayor n'abaka buludde oluvuganya gavumenti mu Kampala tibwe baviiriddeko okulemesa enkulaakulana mu kibuga. Ono yali alambula ekibuga Kampala. Pulezidenti era yalumiriza abamu ku bavuganya gavumenti omuli Kizza Besigye ne Lukwago okweyisa ng'abatemu abaviiriddeko abantu okufa naddala mu kwekalakaasa. Bakola mu ngeri y'ekitemu, mu ngeri y'ettima. Okuvuganya gavumenti tekitegeeza butemu, tekitegeeza ttima. Olunaku lwa leero Dr. Besigye ayanukudde ku byamwogerwako era asabye Pulezidenti Museveni aleete obujulizi okukakasa byayogera. Oyimirira otya awo mu bantu n'ogamba nti ono mutemu nga toyina bujulizi ate nga gw'ovunaanibwako okulaba nti oba waliwo abatemu batwalibwa mu mbuga. Ono alumiriza Pulezidenti okukuma omuliro mu bantu olw'ebigambo ebimu byayo. Oyinza okujja otya mu kiraalo kyange eky'ente z'omulunzi n'oteekemu okwekalakaasa nkufumita bufumizi. Kye yayogera kyakusitula obukyayi mu bantu oluusi n'obutemu gye tuli. Mu Lungereza tukiyita hate speech. Besigye era ayagala Pulezidenti Museveni aneenyezebwe ku ky'okutyobola ababaka ba Paalamenti abalondebwa abantu mu Kampala sako ne Lord Mayor Erias Lukwago. You call the people of Kampala and their leader Kabwa Kasiru? Who are you? Guno musango gwa Naggomola. Omuntu okulya mu nsi olukwe bw'atyo. Besigye era ayogedde ne ku butambi bw'amaloboozi obwafuluma omwali amaloboozi ga Ssaabaduumizi wa poliisi Kale Kayihura n'amyuka Lord Mayor Sulaiman Kidandala. Si kirungi omuntu yenna ali ku ludda lwaffe oluvuganya okugenda n'asinkana abali mu gavumenti mu ngeri etali ntangaavu. Besigye ategeezezza nti wakusisinkana Sulaiman Kidandala olunaku lw'enkya okwongera okunnyonnyola ku nsonga ezo. Ku nkomerero ya wiiki ewedde Lord Mayor yavaayo n'ayogera ku by'omumyuka we ku butambi bw'amaloboozi obwafuluma ku mikutu gya internet era naye wakumusisinkana wiiki eno. Sohail Mugabi, NTV, Akawungeezi.